Baba. Kyogamba Sharifu wabeerawo. Ezo nyumba zange. Ne baba wali leero nnimba. Wawo kikakasa wo ddala. Ate nkulimba enfuna ki? Yewe lwaki nkulimba mwannyinaze? Kubanga nze mukulaba kwange wali mbadde manyi wa Sharifu. Wange. Kineewuunyisizza. Okimanyi n'ezo ennyumba zennyini baba Kauthar kwasula. Obadde okimanyiiko? Nkimanyi. N'ekyabika ye takimanyi baba. Lwaki takimanyi? Singa yaŋŋamba dda. Era takimanyi. Era saagala akimanyi. Ate era naawe tokimugamba gwe bwe nkigambyeko. Oba ontegeera? Maya. Wangi baba. Nina ensonga lwaki nakikola bwe ntyo. Omanyi ebiseera ebisinga obungi ab'eŋŋanda zaffe buli w'okola bizinensi aba ayagala atwale kyabwereere. Bw'ebeera nnyumba muli aba awulira nga ayagala asulire bwereere, kitegeeza ye beekusaze. Bwe liba dduuka bwe yeewola aba tayagala kukola ki? Kusasula, agamba bya bulaaza, bya sisita, bya maama. Kati ensonga lwaki nayagala nsirike era we nalaba nga Kauthar zaapangisizza zaamunyega. Era nawe tomunyeganga. Baba oli mugezi. Ne wembanga siriiwo naawe okikolanga. Nkuyiza oli mutuufu nnyo. Ennyo kino kijje ku nze era njagala okiyige. Omanyi abasajja abasoma bizinensi waliwo ebintu ebimu bye tutunuulira. Eŋŋanda zisuula nnyo abooluganda lwabwe mu bizinensi. Oli bw'amanya nti muganda wange oba mwannyinaze oba maama wange oba kojja wange yatunda ettooke eryo aba ayagala atwale lya bwereere. Oba bwe yeewola aba tayagala kusasula. Oba okitegeera? Kituufu ekyo. Kati bwe namanya nti Kauthar apangisa kweza ennyumba zange saayagala kumulaga nti zange. Era akakodyo nze nakakola oyo Gaayi Sharifu ne mugamba gwe landiroodi obuyinza ne mbumuwa. Era kimanyi lowooze bw'oba wagendako ewa Kauthar ndowooza wakiraba embeera gye bamuyisaamu ya landiroodi. Si kiri? Kituufu ekyo naye maama. Baba oli okuuma ebyama. Bw'okolanga bizinensi kati gwe wasoma busawo essaawa yonna w'olitandikira bizinensi nti otaddewo kiriniki yo wali togambanga nti ono empiso ng'endamu kuba yabwerere kuba wa luganda lwange. Baba oyogedde ku kyeddwaliro. Nange wenditandika kiriniki oba ki sente wali mpiso okaweke ddwaliro oba wa luganda oba waki era nze sente nja zikujjako gwa binjigiriza nja kwekaza. Badde mutuufu nnyo. Tukolanga ne bwalibeera nze oŋŋamba baba bbiru yo yino n'ogimpa bulungi nnyo naye nsasula. Okitegedde? Kakati olaba Maya kino kyoyogedde ekyeddwaliro kati kewamala koosi tukuzzaayo n'omala dipulooma we paba eddwaliro gyaddisangawo. Jja kuba n'ensimbi. Paka ku bwa dokita. Okubyemu sitampu. Okitegeera? Kale naye nga ensonga zeezo omanyi buli w'obeera mu nsi ebigambo abakulu ababa baliwo oba bakulu bo bakitawo bye baba bakugamba m'opiikinga naawe n'osobola otambulirako ensi n'ekunyumira. Kituufu ekyo. Nange enkola nagijja ku kitange nti owooluganda tomubalira mu bizinensi. Tazanyira mu bizinensi. Bizinensi. Kale Faisal. Wangi? Nasi yaweddemu. Olowooza n'omaddemu? Jangu olabe. Yaweddemu ate obadde tongamba. Nebesikwatira kamanyi oyina. Kimala. Kale mpana tukalungi. Oh, Sandra, you are most welcome. Thank you, madam. What's it for?
Sandra, you're most welcome. Thank you. Wano wakawawo waffe ofuse family. Neyanziza nnyo nnyabo. Bambi feel at home. Kale nnyabo. Ffe tulina okwagala ono omulamu wange ye Maya alina okwagala atayagala nnyo abantu. Kati agenda kulagira buli kimu bwe kibeera ne wonoosuula byonna ajja kubuulira buli kimu nga bukigenda okutambula. Kale nnyabo. Mukyala mungi talina buzibu gwe mwekwate. Nange Maya nsanyusa okulaba munnange. Era nsuubira togenda kunfuna mu buzibu bwonna. Sandra, nange munnange sirina buzibu. Tujja kukwatagana nga w'ogambye. Kale Madamu Maya. Ekyo kijja kunsanyusa. Maya, ogenda twala Sandra mu kisenge ekyo. Nyoza gye mba musuula mwenna. Kale sikirinaako buzibu. Kale ekyo kirungi. Sandra, Wanje nnyabo. genda ne Maya abaze ogenda okusula. Kale. Kale. Tulirako wano. Mama Mirembe, bulijjo oli musomesa. Nasomerera busomesa. Omuntu omuyivu nga ggwe ne weeteeka mu lwokaano lw'abakazi we batyo abayitirivu ku musajja atalina makulu. Maya, mbadde nsaba weefuule ng'atammanyi. Kubanga ono mulamu wo talina kyammanyiiko yadde ekintu n'ekimu. Nange ng'omuntu njala tandika bupya kubanga obulamu obukadde bwonna sirina kyenfunyeemu yadde. So mbadde nsaba Maya mu buwombeefu obw'ekitalo ennyo. Nsaba weefuule nti wano gwe gusoose okundabako buno obudde. Mama Mirembe, wano ozze kukola. Nze sikuyinaako buzibu yadde n'ekimu kasita tutambulira ku kyo ekyakuleese. Nze sikuyinaako buzibu. Tukuume emirembe. Kale Maya, naye Maya, dino erya Mama Mirembe mbadde nsaba tuddamu ddi mpita. Kubanga bajja kwebuuza ate ebya Mama Mirembe wabijjeewa. Wano nze Sandra. Kansabe erinnya nneme kulyerabira kubanga nze nzijukira liri eri lye baakuyita eri simanyi ew'omusambagala. Nsabira nneme kulyerabira. Ojja kuba onkoze bulungi nnyo obutalyerabira. Kwa kati nze Sandra. Naye mwakikolanga mu ky'okubeera mu nnyumba mwenna abakazi bana mu nnyumba emu ku musajja omu. Sooka onnyumize nze lumpe. Mwana ggwe mbeera. Ne teriiyo mukazi ayinza kwagala kubeera mu nnyumba emu na mujja we. Nange nalinganga nkyebuuza oba mukikola mutya kubanga naye ebyo ebikadde tubiveeko tutandike ebipya. Kale naye munnange mwanneewuunyisanga. Wabula leero Faisal yaluddeyo bulala mu Maya. Olaba tutuuka okulya ekyeggulo nga tannakomawo. Kirabika waliwo ebimukutte. Kirabika alina ebimuli ebikyamulemesezza. Naye tatera. Naye ajja kudda. Kikyobeera omanyi. Era ndaba obudde bugenze neeraliikiriddemu omwami wange. Naayo bebi wange mupata nga kyatika. Ayi bebi. Obudde buba bugenze bannebuza oba aluwa. Baliddawa. Ne kati kyemmanyi alabika tatera kulwayo. Abambi kikoowa. Emmundu olina olwali. Agenda kudda nga yenna akooye.
Oh baby kulikayo. Komyewo. Kulikayo mkwano. Buddeyo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Webale kuuma waka. Kale. Kooye. Olunaku olubadde. Nkooye ekisembayo. Sorry. Olunaku olubadde bite? Lubadde lulungi. Nitwebaza Katonda. Lwawuko naye ebisigadde bigenze bulungi. Oko obujja genda. Ngamiina. Naye wali bulungi? Ndi bulungi sirina tabu. Nange. Amale ate okwetema sipeeya. Bale manyi nkuyambeko. Adai. Munange omwana gwe nakugambako. Yazze olwaleero. Yazze olwaleero. Nga abadde mu bwetaavu. Oli abadde ayagala omuntu. Tewangambye jjo? Bambi. Yazze? Yazze. It's okay. Era namutadde mu kisenge kya Maya. Tewali buzibu. Kale baby. Ate kati kiba kyetaagisa okungamba already nakugamba dda. Anti mba nina okutegeezaako oleme musanga ate kuwebuza hii ate omu kati mba nina okutegeezaako oleme muyitako. Oli mutuufu. Naye nze ku lwange nga nze manyi buli muntu alina endowooza ye. Naye nze mmanyi nti omukyala yabeera general manager w'omumaka. Asobola okukola okusalawo ye nga ye bw'aba ayagadde. Kati ne bw'oba tongambye nga azze kiba fine. Kasita okitegedde. Naye oli bulungi? Nze ndi fine. Waaw. Sirina buzibu. Kale mukwano. Yani kangende naabeko. Era benda kwa magendo onaabeko. Kanaaba ate mpumuleko. Naye sitaati nkubuulire. Nebaza Mukama olw'okumpa. Omusajja njagala, omusajja ntegeera. Buli kye njogera. Tewali kyogaana. Kwegamba buli kamu. Osambusa staafu. Era nange mwebaza munnange. Okumpa omukyalo omulungi ate antegeera. Okitegeera. Awulidde. Nega mbokedde nnyo. Ate ogenda kundeka. Omanyi? Ninayo omulimu gwe nasuzizza nga gwetaaga okukeera ennyo. So, nja kukusaba ojja kwetwala for today. Kale, nja kugenda nzekka bw'otyo bw'osazeewo. Ali. Yes, baby. Omanyi lwaki nkedde? Waliwo omunywanyi wange bamuyita Kibiriga Abubakari. Yaŋŋambye nkeere nnyo kuba alina client gw'alina okuguza bloka y'emmotoka. Ngayagala ngimuteere ku takisi ezikeera ennyo ezigenda ejjinja. Ye wali edduuka lye. So, ensonga lwaki njagadde nkeere ngende nsobola okusanga takisi ezo. Ondeke? Enkule kujja. Kati we waŋŋambye simanyi ogendagenda n'omuwala. Ensonga lwaki njagadde nze ngende nga bukyali. Bwe nagenda naawe nja kukeerewa. Kale. Kuba n'owa takisi yampadde ennamba yo bwedda mukubira. Yaŋŋambye anaate emmotoka ayingira paaka. Kale, baby. Kale. Smart. Thank you. Okay. Kale, ndowooza kanneeyona obudde. Kale, mukwano. Kankole ssente. Yeah, baby. Ate tutereeze obulamu obuddako munnange. Wabula. Kale, ngeze. Kyokka baby tonsiibudde. Yakudda tofaayo. Kale. Kale, mukwano. Kale, bye-bye. Bye-bye. Oli awo ndi kwetegeka. Owaayi. Nkole ki? Wetegekera muli. Munaye nga omanyi kalimu kapya era mba nyina okukeera. Ate munaye madamu aleme kundeka. Sandra, annange
Ndowooza weesunga ogamba oba ntuukadde. Tomanyi kumanya kyendiko. Era oli lutuufu weekolerere. Tandika okwekolerera ove mu ebyo. Mugambye. Era Kanyanguye yanguyeko kubanga ne madamu ndowooza zissaawa ze yagambye. Sayala manyi mulinze ng'egyo eri nti first day. Kale. Naye Maya. Gamazima mpulira ntiddemukko. Ate ng'otya ki? Omutima gunkubyemukko nga omanyi nti mbadde ndudde okikola ekintu kati mpulira sirina confidence eyo. Ate nga wali obikozeeko. Annaye simanyi nakumanya era Mukama nkwatireko. Nze nkubula ekintu kye wali okozeeko tosaana kyerabira era omala n'opiikinga tosobola kyerabira opiikingira awo ate kirungi ogera tandikira na mubwa helper kijja kuyamba obwongo okuzuukuka mangu awo mweyo process ng'okyakwasaganya ebyo. Simanyi nakumanya. Ojja kuyitawo. Olaba nze sikolangako ndi ku certificate ya busawo naye bampera eddwaliro nze nyingira buyinzi ntandikirawo n'ekikwasaganya. Okikakasa? Kyetaaga kubeera na buvumu kasita obeera olinamu experience tojja lemererwa. Naye nange kangume. Nkuma. Leke nange ndi kujja waka. Kale mwana gwe. Kale. Tujja kuddamu. Kale. Sandra? Yes, madam. We are late. Oluwa. Kizo mami. Changu tugenda budde bugenze. Posote nayo. Atofukana emirira. Sandra. Wanjiru. Ogenda wa? Kusomero. Ogambye olaga wa? Kusomero mami. Kusomera? Ng'oyambadde bw'otyo. A professional teacher. Wali somesezaako? Iye mami nali nsomesezaako. Ebbaluwa zifuna mwaka ki? On top of that, a professional teacher is not supposed to put on like that. Ng'ogenda mu baana. Ne kale nze ndaba ndi smart. Very smart. Sandra, gwe ali obwerere bw'otyo. Gwe ogamba nti oli smart. Olinayo ngoye endala? Ize yena madamu. Bw'oba ng'oli musomesa, ng'ogenda kukola mu baana, ate ng'oli helper. Ogenda kukola ekintu ekyo? Go back to your bedroom, oyambale olugoye olulaga nti ogenda kubeera mu baana. Kyenjagala onkole. Kale nnyabo. All right, thank you. Ono mwana tali serious. How? Where? And why? Mula wasuze otya? Nasuze bulungi. Wasuze otya Maya? Bulungi. Ate ng'otudde wano. Ninda Sandra. Sandra yandwisiza singa nagenze dda. Ate nga nalese amaliriza. Ayambala tamala. Namulese yeekolako ng'ali mu kumaliriza n'aŋŋamba ajja mugende. Walabi badde ayambadde? N'omwetegereza bulungi? Ng'olaba nti ayambadde agenda ku mulimu. Naye ndowooza ethics z'abasomesa tezaawukana nga zammwe abasawo kubanga tosobola kwambanga byadde ayambadde ng'ogenda mu baana. Kiba kirabika si bulungi. Actually tekikkirizibwa kuba obeera totally naked. Omusomesa alina kuba eva smart. Bakulinze weekunya. Mula ndi wali eryakulinze. Madde mmaliriza era mbadde ndi mukujja. Sandra, kabayika kaliko obadde oyambadde kubadde ogenda okusomeseza. Leka tubeere benkanya. Sandra, n'onsanga nga nnyambadde nga gw'obadde oyambadde. Ng'oli muzadde, nga nze ndi musomesa, oyinza okukomyawo omwana wo ku ssomero. Birina obuzibu. Tokibuuza na kibuuza. Omusomesa olina okwambala decent, ng'oli very decent. Ogwo mulimu guli profession Sandra, tojja gendawo otyo ng'oyambaddewo otyo. Ennyambala nedda mukwano. Awo nno Maya nkubuulire, awo nina okugula engoye. Kituufu ekyo oba ky'olina okukola kikole.
Sandra! Yes, madam! Time has gone! Madam, I'm done! Ndowooza olanga bakuyita odde mugenze. Maya kangendo Yangu omugende. Yes, I know you're decent. Naye mu buli obupale toddamu bwambala nti oba ofuluma bukikomera oba ogenda ku ssomero tebukkirizibwa oba busigala wano waka okitegedde yenyawo naye bw'oba ofulumye mu environment y'essomero yonna wadde oli musomesa tolina kwambala ng'oyise bwereere. nkitegedde nyawo naye simanyi kubanga engoye zange zonna ezisinga obungi era mba nja kugula ndala. Gwe tofaayo bw'ona omala ofuna omusaala ojja kufuna engoye twange kubanga obudde bwagenze dda.